Alright, webale kubanga okyekuumidde ku Prejan Media TV. Nkugamba nti ekyokola ky'amanyi kubanga okyatwekuumidde ku Prejan Media TV. Nate era mbadde njagala onzikirize mbere nga nkutuusako eggulire ate limaze okubanga litonya ku mmeeza zaffe eza Prejan Media TV. Waliwo omuyimbi ali mu team No Sleep ngamba TNS asinga bagiyita TNS amanyiddwa nga Roden Y Kabako. Roden Y Kabako ono abadde asiriseemuuko mu byemiziki abadde n'olutalo emabegakawo ne Kalifaganaga naye Roden Y Kabako amanyiddwa okuyimba nga bwe yayambula n'okuwuba teke n'emigere mu bbanga ng'eno bw'abuukabuuka mu ngeri y'okusanyusa abawagizi be alabika amaze n'ava ku mudaala. Ndoza kyengaza kugamba okitegeera Roden Y Kabako ndoza style ze tuzimanyi zalumbiramu muziki ayimba abuukabuuka ajjamu essaati akuba ebigere ku ttaka kati nno Roden Y Kabako olunaku olw'eggulu yavudde ku mudaala takyanoonya mukazi yenna ono tatereera kulabika nga yeesembereza abakazi era abamu ku kiba tebasuubira nti Roden Y Kabako azannya nnyo abaana bawala koye nti Roden Y Kabako yajje bane n'alaga ensi mukazi we omukazi oyo gw'olabako maaso awo anyirira eyakuba kati nti mu mutwe ye mukyala we owa ddala ddala omukyala gw'akyasinza okuba nga ayagalira ddala ddala. Ndowooza mumulaba awo nga beeweese ndowooza mwamulabyeko awo nga beeweese bulungi nnyo kwegamba musajja mukulu ali mu mukwano ogutagambika omukazi amanyiddwa nga Jazeera. Omukazi amanyiddwa nga Jazeera mwana wa Muloodi ssente weeziri kwegamba Roden Y Kabako embeera y'abawala baleero bannakampala bamukuula obukuzi yagikoyedde ddala kwe kufunawo oyo mwana muwala anyirira nga amata ayitibwa Jazeera y'oyaawo gwe mulabirako ddala. Kale anyway fano ku Prejan Media TV tukwagaliza buwanguzi bukka mbere nga muwangaala amawulire bangi tukyagaleeta likinga commentinga osubscribinge bulungi.